Namaste. Namaste. Atiene Nedi. Atiene Nedi. Oni. Ngoni moke. That's very cool. So we're here at Dana College with our lovely headmaster. Yeah, we love so much. Yeah, and Shati was just talking about how Baganda people, we kneel down when we are greeting. Kati bannange ebiseera ebisinga mundaba nnyo nga ndi musajja musanyufu. Buli lwe mundaba nga njogera naddala abasinga okundabira eri mu nnimiro ne mulaba omusajja musanyufu, omusajja yeeyagala, omusajja kayeeyagale. Temukimanyangako nti ne gye nkola mu ofiisi mbeera mu ssanyu. Kati gwe teebereza okubeera nga weetooloddwa abaana abafaanagana bwe batyo, abakusanyukira, abaana abatalina buyisayisa, abaana abava mu families ennungi n'embeera zaabwe nga nnungi. Obalabye omuwaruuru n'akubuuzaako, omuyindi n'akubuuzaako, omuwesitaani omunyankole n'akubuuzaako, omutoolo n'akubuuzaako. Abaganda ne kubaganya ebirowoozo nti tubadde twagala kubuuza nga tufukamidde. Lwaki Abaganda bafukamira nga babuuza? Ne munyumirwa, ne museka. Bye bintu ebimu bannange bye mundabako nga ngenze mu nnimiro zange, mu nte zange. Kubanga mpangaalidde mu bintu ebisanyusa. Ate kati nga ddala olwaleero Lwakutaano. Bwe maliriza wano emirimu gyange, akawungeezi swi nga ngenda nga neeyunga ku nte zange nga neeyongera okunyumirwa. Well, message yange olwaleero gye nnina gye muli nti abo mbalazeeko baana. Naye njagala kwogera ku muntu engeri gy'akolaganamu n'abakozi be ng'omukulembeze. Mbabuuliddeko nti naakakulembera essomero lino emyaka 17 ngenda mu 18. Nga naakasomesa emyaka 34 naye nga buli ssomero lyembeeramu mba nditereeza era mbeerayo bulungi nnyo ne bakozi bannange. Ekibuuzo ekyebuuzibwa nti biyungo ki by'olina ebikusobozesa okutuula w'otudde n'otuula n'onywera? Nze nga bwendi ate n'otuulawo nga osibiddwa njegereza golodi. Bakusibiddewo mu ntebe, nze bansibiddewo wano mu ntebe naye nga bansibizza njegereza golodi. Abasibe babasibisa njegereza byuma. Ndowooza abakita akafuna ako bakafune. Okusibisa enjegereza golodi kiba kitegeeza nti bakuwa ebintu ebirungi bingi nnyo ne bakusibirawo. Naye gwe bw'obanga osibiddwawo emyaka egyo gyonna mu golodi, gw'okola ki eri banno okulaba nabo nga beesibirawo nga bali mu golodi? Kiki ky'olina okukola okulaba nga nabo bafunamu era nabo ne bafuna ebintu ebyetaagisa okubeera nabyo ebya gold? Kati olwaleero kambaweeyooko ku kakodyo kano. Bwe ntunuulira mu bakozi bannange benkola nabo wano, nina ne be nasangawo ng'essomero litandika bamazeewo emyaka 25 bakyaliwo. Naye abasinga bonna abakozi nze be narecruitinga ne be nasangawo ndowooza ebitundu 7 ku buli 100 eby'abakozi abakola mu Vienna basusse emyaka 10 nga bakola Vienna. Naddala abakulu abawaggulu n'abajja ne bayingiramu. Bannange ekyo kiva ku kino okuuma omukozi nga gwe abakulembera n'owangaala nabo ate nga mukolera wamu nga mulina results. Kano ke kakodyo ke njagala obabbirako. Eriyo ebirowoozo by'abantu bingi nnyo abasinga nti bw'oba okozesebwa togaggawala. Ekintu ekyo nkiwakanyiza emirundi mingi. Obw'oba okozesebwa toyinza kugaggawala ng'akukozesa alina omutima mufu, omutima gwe nga mwavu. Naye ku bye mundabyeko nze obugagga bwa Kakiika, nze sikozesa muntu n'atagaggawala. Nze Kakiika sikozesa muntu n'atagaggawala. Kubanga oba ayagala oba tayagala alina okugaggawala. Okuva ku bamyuka bange bonna
bonna balamba buli omu balina amayumba agasinga agange abasinga bazikalina b'ekigo bebulindo bamaka begaruga abamyuka bange basangana bakalina nze ndi wa bangalo netse kuliko mumyuka wange atalina business naye ng'ekibuuzo kyavanga bazimba olubereberye kasookere twakwatagana tetwogera kimu bibiri nga sinnagamba nti maama oba taata omusaala guno teguyimiririkako tuyiyizaayo ki omwali naawe adwe ani wholesale y'amaanyi nnyo sijja kugyogera omulala alina emiti omulala alina ensuku ibanda na buli kimu omulala garuga abali eyo oba bali ku beach oba bali ku ki naye nga n'emirimu gy'essomero bagikola bulungi kubanga omuntu omuyala takolekeka naye singa abantu baali bategeera abakulu abali waggulu nti bw'okuliating environment ennungi eri bakozi banno tebakusekeeterera baali badde nga bakola buli kisoboka kyonna ne bawa bannaabwe ebintu bye beetaaga ng'oggyeko abali waggulu musomesa ki owa wakati awo oba head of department oba ani gwe siita ne mugamba nti gundi nkwongezaako omusaala gw'obwe guti naye njagala ombuulire kiki ky'ogenda okukola musomesa ki owe Vienna atalina bizinesi yakubbali senkale gye nga nnyo ogenda ng'okookinga wano nawali osomesa mu ssomero lino naliri nze nenkareginga muntu kubeera na side business neyakatandika wakiri mugamba olina omukyala tolinayo manyeko g'osobola kukozesaako ka mobile money bonna abasinga balina bu business era bakola wano ng'emitima gibali wamu essaala balina ddene naye ate era balina ne bu private businesses tekuliiko nza ntya buli omu ambuulira abakulembeze abamu mulemesa abakozi obabuulira kye bagenda okukola kuba muba mugenda bawalana naye kati kakiika nze mpala n'omuntu lwaki ogwo teguba mutima mubi nnyo kubanga nange nkozesebwa naye nga nange ndi mugaggafuge nze nga bakama bange tebampalana nze nga bakama bange bampa buli kimu kye neetaaga. Can you imagine nti nze omu ku bayizi bange gwe nasomesa ye mukama wange nga muyita sa naye nanziramu sa omuyizi wange gwe nasomesa nga kati mukama wange kuba ndina self confidence ekintu abantu abamu kye badde beewuunya omusajja ono ye ebintu abyogera atya abikola atya abamu ne bakiyita malala bragging. No, bragging is part of the self confidence. Olina okuba nga wenyumiririzaamu. I can proudly say nti omuyizi wange mukama wange ne mwanjurange eri abantu naye nga balaba essanyu erindiko kuba omuyizi naye musanyufu ate nange ndi musanyufu because buli omu awa respect eri munne. Ampa omulimu naye ng'amanyi nti gwe mpa omulimu musajja naye musajja w'amaanyi si wakunyigira mu ttooke n'abakozi bempa emirimu nze njagala okugoyinga on record mbategeeze nti teriyo mukozi akola wano Vienna akozeewo myaka giwera 5 wadde wa wansi ayera oba akola atyo oba alongoosa atalina ploti oba atalina nyumba naddala okusingira ddala abakyala abalenzi basooka ne babuzaabuzibwamu ssente zino ezijja ne zibabuzaabuzaamu emyaka 2-3 naye ku mwaka ogwokusatu bw'oba tonnandaga development gy'ogenda kukola na bizinesi gy'otandiseewo nkuyita ne nkuwa warning letter. Ekisooka ba creating opportunities bw'oba ng'osaawa nga bumashini buno bw'osaayisa buli mwaka ogububa guggwako mashini ngamba nti obumashini bukaddiye buna kati tugenda bujjawo gundi ngenda kubukuguza ndaga nti naawe okolayo ka kampuni naawe ogenda obugabira abavubuka eyo basaawenga ng'ofune ssente toddamu kujja gyendi ng'onsabiriza ssente bumashini buubwo mbukubuzizza 2 mitwalo gyo gijjo 8 genda obukozese olaba avuga mmotoka bwentuuka ekiseera nti eno emmotoka neekaddiye mugamba erimu ssente bwezi naye priority enjiwadde ggwe gigule at half the price. Buuza dereva be Vienna oba sibawadde emmotoka bazeegulire at half the price. Naye ojuwe waakiri efuuka eshatu ng'etambuza abaana awalala.
fete nze si opportunities za bubbi nti eno diiru giyise wano edi diiru giyise wano no mbawa opportunities za kola nasooka omwaka gwe natuuka wano nenkolawo saako tetulina saako erimu hundreds of millions of shillings nze sirabangako omusomesa wa Vienna nga emitaafu gimuli mu kyenyi oba omukozi waawo nti taamu etuuse tuzza baana ku masomero sirina ssente zizza baana mu masomero kubanga tulina saako yaffe erimu ssente nyingi abantu bamujjako omutwalo gumu oba ebiri naye mazeewo emyaka 17 ne badirectors batusuulira mu ssente ekoze ssente nyingi nyera erina ssente nyingi era buli nkomero ya mwaka tugira ne twewamu nti tugendeko ku beach tulyeko ku ssente zaffe 30% ne tulya kuba tuli mu millions 10 so bannange olwaleero mbawa amagezi naddala abakozesa mukozese bulungi abakozi bammwe mu mutima basobole okuwangaalira ku mirimu gyabwe nga ensonga ebawangaaliza ku mirimu gyabwe bagiraba ensonga ekuwangaaliza ku mulimu n'ogiraba obulungi obuteekeddwa omulimu ogwo okubanga ogufunamu naye bwe muba mwe abaawagulu mwekka nga mwe mufunamu abaawansi bajja balekeranga nze temuva mulabanga emirimu gyange eri ku faamu gitambula essomero litambula kubanga nze mmanyi abakozi bakozesebwa batya n'obaddaabiriza bulungi ate ekyo sikikola ku muntu omu kabeere ba mu kiyungu kabeere nga ono manager waabwe kabeere head of department tuba creatingirenga opportunities ekyo ekyokugamba nti omuntu ali ku musaala tagaggawala kituufu kubanga abakozesa abasinga baba babi akukozesa n'akuwaza musaala ezo naye nze ke kakutanda n'oweza emyaka 3 oba 4 nga sikulaba tolina progress nkugoba ne bw'oba security wange owawaka bwe nkubuuza waakiri sikulaba n'essimu bw'oba oyagala omuntu yajja yeenoonyeza alabe tunula ku parking lot ya Vienna nojja kulowooza nti waliwo carbon kubanga byebimu kubitandikirwako nze omusomesa tolina kujjaano nga boodi ezikubye ng'osomesa abaana b'abagagga n'enfufu ng'ekkubye ekujjudde mu matu kebeere dress code oteekeddwa okuba ng'oyambala bulungi etiquette n'embeera yonna erina ekwetooloolerako therefore olwaleero bannange mbawadde amagezi ku bintu ebyo abakozesa mukozesa abakozi bulungi ababadde bangoberera mu kyalo gye nnima mukirabye nti nina abakozi abalungi era nkwatagana nabo bulungi nnyo mu kyalo kati kiikino nkibalaze ne mu international school from away kyenvudde nzirukanya ebintu byange byenzirukanya mbitambuza siyuga kuba bandi eri ku faamu yange eno abali eno buli omu akola n'amaanyi ge gonna kubanga naba empawalinga mbawa amaanyi si kubalingiriza oba sikola kutya omuntu omuwa amaanyi naddukanya ekintu naye si kuwa maanyi nga ebisigadde ensawo ye njaba yaba buli muntu muggumiza ensawo ye nze nina abasomesa bange abalina ebibira bye neesimbira eka zine eka nemuyita nemugaa nti gwokoze nnyo emyaka mingi nange olina ebyobugagga olina ennyumba z'abapangisa naani naye kati gattako ate obugagga obw'ensibo kino ekibira nkikuguzizza miliyoni oba 15 oba 2 naye ojja kyesasulira gwe nga w'oyagala nankwata mu ngalo n'agamba weebale nina abasomesa bange abalina ebibira ebisukka mu 6 nina abasomesa bange bangi nnyo abalina amafaamu nemuwa ebisagazi nti biibyo twala genda osimbe mbuzi balina embuzi nina abasomesa bange bangi abalina poultry houses basupplyinga supermarkets ennene naye nga mu kusomesa bakafulu basomesa economics nga ate bamuapplyinga bwembadde mwewuunya kakiika nti nga economics amuapplyinga ate bensomesezza bo basusse nawo anyagange yenze lisalbowa nange nakolako ne mwami kakiika faba mu kubasimba emmwanyize naye nange nafuna omukisa n'engulayokko ebikolo nga 6 gye yali agula emmwanyi naye oluvannyuma emmwanyi zankolera kubanze nundiramu n'enjuki emmwanyi zaabala kati era neetegese okukima ku bisagazi bino bye nawulidde agamba byawaako ente bwaffe abamu kuba mulayikinga ku TikTok